ate mulowooza abatuuze tebalumbye maama, abatuuze tebalumbye maama ewaka. Bino byonna Mpuuga gwo bireeta. Nagamba Mpuuga, nagamba abantu baagala Kyagulanyi, tolumba maama, tomukozesa nsobi. Kati abatuuze balumbye baagala gajjajambula basisita, abatuuze balumbye wali mu Nnyendo Mukungwe we twaziise babagamba muwaayiriza mutya, basisita badduse waka batiddewo. Neddala Mpuuga, kati olaba ebintu bwe bigenze, kubanga abantu amaanyi g'abantu kasita balabanga okutte ku president, okutte ku National Unity Platform, baba bavaayo buvi. Nange mu Mirasanafu sisobola kuba abamu mubadde mikwano gyange, abamu mwenna ttiimu ya Ssegiriinya famire muli mikwano gyange, naye bwe kyatuuse kukumanyira kukumanyira omukulembeze waffe kukolesa obulimba, kasita mwakwataganye ne Museveni mu Mirasanafu ne ngamba kwayambayambaya, mwenna ne mbagoba, kubanga kiri ekinene kye tulina okutambuza ye Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kati abatuuze balumbye awo butale bakedde nga bakambwe na miggo basisita bayise Mmanju, abo basisita bannasaloodi kyokka nga bagatta bugasimama, kati bavuddeyo mbu baagala kumanyira, baleeta ebibozibozi babawadde ssente. Ssegiriinya yali ng'abonaabona ali mu kooti nga abasisita tebalabika. Mpuuga yabakozesezza n'abalimba mu kamera nti mwogere miliyoni 600, bonna ne basirwala. Mwanyina ziriita kalungi, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati abatuuze eggaali egenze waka Allah subhanallahi, eggaali egenze waka ebadde enkambwe, era eggaali eno ngenda balagako ku bibaddewo ensi ebirabe. Era Mpuuga njagala ojje ku vidiyo eno nsooke mbaabye. Olunaku lweggulo bwe nafunye information nti bapula Mpuuga Mr. Bitaano maanyi ga Kiwato agezaako okukola press conference amatize famire abagambe mwogere kino na kino. Era Mpuuga missioni ye ey'okulaba nti bawamba omulambo, okulaba nti Ssegiriinya bamukolerako ebyobufuzi, najja n'alimba muganda wa famire n'amugamba totya ngenda kuwa ssente, n'asooka n'amuwa miliyoni 10 gy'amusooke mu birabe, n'amuwa miliyoni 10. Bwe yamuwa miliyoni 10 njagala mulabe ebintu bino kubanga wendaga wagenda beera wazibu. Naye nnyigira nnyo ababadde bavunaanyizibwa kuziika Ssegiriinya. Senga nnabadde nze nga nze nina obuvunaanyizibwa kuziika Ssegiriinya. Mu kifo ky'okuziika Ssegiriinya nali nja kuziika Mpuuga. Nze alenga lwaki oziika Mpuuga? Kubanga Ssegiriinya abadde ategeera okusinga Mpuuga obulamu. Ye Ssegiriinya yategedde nti bwenfa nina kubeera ku kijja egy'okusikibwa. Ate y'omufu ate Mpuuga omulamu ye nalowooza nti Ssegiriinya ate abadde alina kubeera ku kisaawe. Kwegamba nga tebikwatagana. Omufu talina nsonga emugisa mu maka. Kati gwe n'ogamba nti kitegeeza Ssegiriinya yabadde ategeera okusinga ate omulamu. Nolwekyo twandibadde tuziika mulamu ne tuleka Ssegiriinya omufu ne tubeerako naye akaseera kubanga yabadde akyategeera. Okusinga omulamu. Ye yagamba nti muntwalaga ku kijja, ate olina amugandi nti omutwala ku nanka nti yabadde agenda kusama mupiira ku kisaawe. Nolwekyo olina kuziika Mpuuga. Kakati ku kisaawe bakolerayo emikolo ki gaffe Abaganda? Emikolo egikwata ku mufu bagikolera ku kisaawe. Yeyogera ku eyo ensonga kubanga omuntu bw'afanga alina abaana wabaawo okumunaaza ku bikaakabugo n'ebirala. Kakati bw'omugjayo n'omutwala ku kisaawe ye bandibikoledde emikolo egyo, oba bamutwale ku kisaawe then ate bamukomyewo awaka ate bakole emikolo. Bwe kiba bwe Muganda bwe kiri. Omuntu abadde akola ekyo kutwala ku muntu ku kisaawe yeeyita na wakitiibwa Emmengo. Emmengo byo bye bakola. Mu buwangwa ekyo tekiri era tekisula ku kikola. Kalwaki oziika oyo? Olekawo oli. Ensonga yetegerekese. Kati ow'amagezi ki omuntu nga Mpuuga alabikanga na wakitiibwa naye nga n'obulombolombo malayika yabusudde. Omuwa amagezi ki mu kaseera nga kano? Tutamiddwa nnyo abantu abaasoma. Nze ntamiddwa nnyo abantu abaasoma nga tebaasoma. Kuba omuntu alina ne diguli alina n'egundi mu by'amateeka n'osobola okukola ebintu ebityo ng'olina wakitiibwa Emmengo. Olwo oyongedde Emmengo kitiibwa oba ogikakkanyiza?
wagikakkanyiza so kati ndowooza n'obuwangwa tugenze bufa kubanga bw'otunuulira embeera ng'eyo era abeeyita baasoma bibagenzi babutta ffe tukyabuliko bannannyiniwo ate tebabawa mukisa tebatuwa mukisa kubabuulira na kubayambako bo balowooza nti bibaasoma byakutegeera nnyo owulidde naye nga oyanjula ebyo mu bantu ng'olowooza nti ojja kutegeera nga gwokiikiridde nammengo oyita na wakitiibwa buli woolaga. Maama Ssegirinya, lwaki okaaba enjala? Lwaki osaba obuyambi? Nga kulumbe weebaza Mpuuga ne weebaza Anita Amongin. Lwaki okaaba enjala? Abo balina ebisawo bya ssente ffe bye tutayina. Abo balina ssente ezoogera, abo balina ssente ez'abawi b'omusolo, abo boolaba balina influence. Tolimenti kaaba bakubira bukubizi simu gwe simu yo kati bagimanyi bipi nga bubipinzi. Mpuuga agenda kukubira, Anita agenda kukubira. Tolimenti kaaba abo boolaba basobola n'okukwata ne bakutwala ewaabwe ne bakulabirira awo mpaka w'oliva mu bulamu bw'ensi. Abo abantu balungi, balungi nnyo, okumanya balungi nnyo. Mutabanyiwo abadde mulamu ng'abawaana, bannaye abadde abaagala, abadde abawaana, babadde bamuyamba nga bamuvisitinga buli kanaku, bannaye babadde bamwagala. Gwe teweetaaga na kujja mu kamera, just babipinge bubipinzi ti bakubire. Bagenda kima abaana ba Ssegirinya bonna babateeke mu masomero amalungi, babalabirire, babaliise, babambaze. Ne bakyala ba Ssegirinya twala tugende. Ffe tetuyina, ffe already tuyina empisa embi, ffe twalaze empisa embi mu nfa ya Ssegirinya. Ffe boolaba tetwajja na kuvisitinga Ssegirinya, twesuulirayo gwa Nagamba, totusaba kaadi kubanga era tetugenda gikuwa. Tutusaba kaadi. Oli kwogera ebigambo bingi, oli kwekuba omupiira, ate otusaba kaadi. Tetugenda kuwa kaadi. President waffe kasita aboggola ajja kuba abogodde. President olina okuboggola nga bulijjo, naye toboggolera mu famire ya Ssegirinya eyo already yatuliddemu olukwe. Yatuliddemu olukwe. Ssegirinya abadde, you know, Ssegirinya singa yalimenti kutulyamu olukwe, singa yatulyamu olukwe ku deathbed, naye ne ku deathbed omusajja yasigala waka n'akakofiira, yasigala awaana principal waffe, yasigala awaana principal, yasigala awaana omukulembeze waffe. Maama wa Ssegirinya mubadde mugoberera okuva mu mabega yonna ng'ajja ayogera ebigambo. Mu vidiyo gye nakoze ku Sunday nabagambye nti maama wa Ssegirinya ne Ssegirinya ogaana okwesiga famire ye, wattu mu famire yali ategeeramu. Mpozi ne sisita wooli eyaze ne bbawo omuzungu, abantu aba abasigadde bonna Katonda yali yabulesinga Ssegirinya okuva mu famire eyo. Ssegirinya n'oyo sisita we yabadde avudde e Bulaaya be bantu abategeera mu famire y'abantu aba abasigadde bonna bafaanyaganya entegeera bonna. Y'ensonga lwaki Ssegirinya abadistansingako. Mukitegedde bulungi ensonga lwaki Ssegirinya edistansinga ku famire, yamanya nti Katonda yali yamubulesinga okuba ow'enjawulo okuva ku bantu be yazaalibwa nabo ne bamuzaala. Y'ensonga lwaki kiri bwe kiti. Kati katugende mu maaso, mugenda kutya. Maama wa Sseggi yayogedde ebigambo bino, njagala mbiwulya bulungi nnyo ndubaviire ku ntono, mwefu omulimu gwaffe gwe waku exposinga. Yayogedde ebigambo bino. Sina wonteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana. Kati embeera gye tulimu, embeera nga gye tulimu ya kiyongobero. Tulina mmere, tuli wano ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki? Okujja olw'omwagala waabwe Ssegirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo. Ate
kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga te pressure zikweyongera okukola ki okulinnya sirina kye nalabye era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwemenze nembuliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde. Right. Nabasomesa kye bayita facial expression, body language. Nembasomesa ekigambo kye bayita tone. Engeri omuntu gy'afulumyamu eddoboozi ne gy'ayogeramu ebigambo. Kwata ekigambo kye bayita facial expression, face, engeri gy'erabikako omuntu ng'ayogera. Owulire tone, ebigambo engeri mama gy'abyogeramu n'olulimi lw'omubiri guno nga gutambula. Ngenda kuddamu nzanye video. Tugenze mu forensics 1. In the normal circumstances, omuntu ng'afiiriddwa omwana we nga wakamuziika, toba na kintu kyonna kikuwa maanyi kwogera mu kamera tekiriyo. Mu Buganda kasita bagamba nti wali ku mulirwano wafuddewo omuntu nga Sseggirinya, ku kyalo kokka abakungu baziwabeerawo ekitabo, aleese koyini ya ŋŋaali, aleese 1000, aleese 1,000 ku kyalo kokka oba ku kitundu kye bayita Masaka we baazise Sseggirinya wokka amabogo ge baawadde famire ya Sseggirinya mama wa Sseggirinya. Sigamanyi muwendo, sigamanyi bungi, for God and my country, so sijja kidiscussingako amabogo gokka. Ba individual abantu basekinoomu sente wadde omukazi oyo tetuzimanyi bungi. Bannabyabufuzi individually sente zibadde mama wa Sseggirinya tetuzimanyi bulungi muwendo. Ompulidde bulungi? Sente national platforms yakozesezza okuyimirizawo omukolo ogwabadde awo tetuzimanyi bungi bwazo. Ompulidde bulungi nnyo? Kati omuntu ategeera era nga tokozesebwa state wabadde olina okutwala ekitone nnyo omwezi mulamba ng'otudde wansi toyogera kigambo kyo. Now you analyze the situation, but before even 24 hours ovuddeyo yogedde. Njagala musooke musome facial expression, body language ne tone, ebintu bisatu. Ngenda kadda bulungi nnyo mulyoke muwulize ndyoke mmale okuexposinga omukazi ono. Wulira sina wonteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana. Kati embeera gye tulimu, embeera nga gye tulimu ya kiyongobero. Tulina mmere, tuli wano ate nga abantu bakyeyongera okukola ki okujja olw'omwagala waabwe Sseggirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo. Kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga te pressure zikweyongera okukola ki okulinnya. Sina kye nalabye, sirina kye nalabye era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwemenze nembuliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde. Mulanga nkukubira paalamenti esobole okunyamba nfune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalina buwa. Ensonga ya school fees kimanyi nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gagalirawo school fees. Kati sina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde naye kati sina wentandikira kubanga abo bonna abaana webanaalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kubampa ojja kulaba nga buli omu aleeta omukuumu nga babateerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana bamutamanyiwo fe tetulina ssente za baweerereza. Tusaba buli asobola nga bwe mwalaba nti Sseggirinya yalayira ng'omubaka wa paalamenti naye yakolako emyezi 6 gyokka. Kitegeeza ebbanga erisigadde lyonna alimaze mulwadde. Obuyambi bwetaagibwa okuyamba abaana ba Sseggirinya awamu ne maama omugonvu abadde amujjanjaba. Abaana ba Sseggirinya beetaaga okusoma kubakka okusoma kutuusa oluwummulamu nammwe mululaba luweddeko. Tusaba buli asobola okuyambako omwana wa Sseggirinya bambi atukwatireko. Alright.
kati waliwo wano gwenda banjagala. Mama Segirinya, nkwegayiridde bwegayirizi. Tolowooza nti ozaala ensi yonna, kyekisookera ddala njagala okiteeke kyo mu bwongo bwo, titoli maama wa nsi yonna. Ekyokubiri, tolowooza nti wazaala nabbi. Oyo si nabbi Muhammadi, oyo si nabbi Ibrahim, oyo si nabbi Isa, si nabbi Nuh. Mama Segirinya, oyagala kulaga nsi nti toni musiimu wadde akatono. Mama Segirinya, tosiimye omukwano abantu gwe balaze abaana bo. Mama Segirinya, oyagala kulaga nti ekibiina kya People Power, NUP, President, na kibiina kyonna tekikoledde mwana wo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama Segirinya, ensi bwetu bwetambula. Oli mu kusuuta abantu abatemako omwana w'okugulu ne bamugulira okugulu kw'ekyuma. Noga nti mwebale nnyo okugulira omwana bamugulu kw'ekyuma, bannange mbeebaza naye nga yalina okugulu kw'okulamu. Nakulaba wagenda mu paliamenti ng'okaba amaziga amayitirivu, baakuwa obukadde 5 amaziga n'ogamira. Nakuwulidde jjo. Mama Segirinya bakozesa politics ow'ekyana ekito. Tukulaba ne mukaluluka okuzzawo Mubaka Segirinya ogenda tutawaanya, naye wallahi mukazi gwensi ekutaddeko amaaso abiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omukwana abantu gwe bakulaze ensi yonna. Omwana we yafa ayagala kubeerako member of parliament. Allah n'ayisiza ku musajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wakoze speech mu maaso ge ng'owaana abalaba bagaana omujja mu nsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama Segirinya, twafiirwa dda. Baana bangi baafa nga twafuuseko na member of parliament, wallahi nga baafiiririra omwana wo okuba nga atuuka mu ekyo ekifo kyalimu. Baana baasuze Masaka, baana baasibe, bakoze buli kimu, bakoze olumbe lw'omwana wo ne bamuprotecting okugenda mu kitiibwa nga omusajja omulwanyi. Mama Segirinya, lunaku lumu toyina mmere. Mukazi gwe mu kikondoolo kyo oba mu nsawo yo toyinaamu wadde 10. Omwana wo esente zokka z'abadde afuna ng'omusaala bameka bazifuna. Oyagala abasajja abo bakozese okubeera nga olwana ekibiina kya mutabani wo? Mutabani wo byeyogera tobijjukira Mama Segirinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ensi eyagala ki? Tuzaala nsi yonna Mama Segirinya, ensi yafiirwa dda. Tuyina abaana abaafa. Abaana ba Franka Senteza abaafa mu nfa embi ennyo. Yasini Kauma bamasasi gwenno olwazizzaako kone ku mwana wo. Omwana wo akedde ku makya n'alwalako n'omujjanjabako n'ogezaako bukimu ky'osobola n'agaana kuddawo. Naye saasira abaana abaakubwa amasasi, abaana babulwawo buli kanaku. Tukoledde buli kimu, tukubeereddewo bantu tebeebase, bazze Masaka bakubeereddewo buli kimu. Wallahi olaga ntoli musiimu, naye mukazi gwensi egenda kukulamula. No, Mama Segirinya, kiki? Bameka bamuleko abali mu nsi. Lwaki gulaga nti abo bali so special tewazaala nabbi mukazi gwe tujjeeko akajanja? Temulabanga Manu yatukubye omupiira. Babadde bakubye Bobi Wine omupiira eggulo. Ayayayayaya. Babadde bakubye Bobi Wine omupiira ku Segirinya. Kakati kambabuulireko. Katonda karakita gy'aba yakutonderamu gwe gy'obeerangako tewabanga akusirwaza nti ebyo bya kiyayi. Bw'oba atonda wange oli muyayi beeranga muyayi karakita gy'oba omanyi. Kyekyayambye Bobi Wine. Yatuuse ekiseera nakaka tuggyeko gloves. Nalabye exploitation nga ne family egyegaseemu. Omuwadde kaadi awangudde. Bobi Wine awadde oli omugenzi kaadi awangudde. Omugenzi emyaka gyonna awaana Bobi Wine. Bamusibye. Olugambo lugamba nti n'ebimu ku byamusibya yali royalty wa Bobi Wine. Emirimu yagaano gikola ku Bobi Wine. Avuddeyo alwadde. Bobi Wine ajjanjabye. Afudde. Essimu family gye yasooka okukuba ng'omuntu afudde yagikubira Bobi Wine. Mumanyi kye kitegeeza mu malwaliro.
njagala kunyumya ne ku bantu abalina responsibility abalina ku magezi abalabyeko ku situation yezo biru zonna twala tugende baajukubira Bobi Wine ne wabaawo awaasa aba VAR ne bagamba tannafa era ndo firimu etandika Bobi Wine baba kukuba mupiira gw'eggulo simanyi kyewandikoze ku ddangulu ekyamuyambye Bobi buyaye bwe n'ava ku bantu abalala bonna n'agamba kati kanwanire eddembe ly'omugenzi kubanga gwe mbadde mmanyi kubanga family ekuvaamu ne family ezo teziba bakwano baffe abamu ne bw'omala okufaata abantu bamwebuuzaako nnyo n'ayogera ku interest ye n'okusinziira ku nnugu gy'akubaddeko Bobi Wine yalwaniridde eddembe lya Sseggirinya mu bulamu ne mu kufa. Allah Bobi wawonye olweggulo mwalabye state esobola okujja n'amaanyi gonna ne ssente n'ekwata olumbe lw'e Masaka ne lutwala ejjinja nga ne mama bamuguliridde n'abaana ne bakazi bo natunudde eggulo nga singa ng'abantu sebo beekaza naye nga bw'obuuza omuntu singa Sseggirinya ali wano yandironzeewa awo tewaba nsonyi tebalina nsonyi Sseggirinya yafudde maama wa Sseggirinya yatusaga nti weebale nnyo wamu omwana wange kadi n'ebirala byonna naye kati twebaza n'omukulu Mpuuga akoze nnyo ku mulambo oli yafudde kati tuli ku mulambo highest bidder w'omulambo abantu abalamu gwe bagenda naye ebya Bobi byawedde Bobi walwanye wawonye kano naye kaakati nze kyonna ate kye nninze ennaku zino kye tuyita few moments later eno egenda kujja mangu nnyo okusinga n'eyassanya famire ya Sseggirinya mwangu wennyo mugende wa Bobi mwetonde kubanga kati yayinza okufunamu ku nsonyi Bobi alina omukisa sigulabanga bamwegaanidde mulumbe ffe tubadde tulinza kuvuma Bobi nga tayambye famire ya Sseggirinya bamwegaanidde mulumbe ne bagenda baalayinga ne bali interest yaabwe yabadde ku mukolo guno guli final gw'akazindaalo kalwanye kawonye olwo ka Bobi humiliation gye wabadde oguddeko Bobi nze nalabye exploitation gye sirabangako abafirika beexploitinga omuntu watali nsonyi webale nnyo watuwa kaadi naye olwaleero luno olw'omulambo oli yafudde tewakyali nsonyi amaze okutegeka ennyimbe zonna basirise akoze buli kimu ajjeeyo omulambo okujja omulambo omudwaliro mumanyi ekitegeeza ezo bills bagumujjako omulambo n'ensonyi tezibakutte abantu b'ensuubira nti baganda olumbe balugjawo balutwale abakungu b'emmengo balujja olumbe mu maka balutwale mu kisaawe Allah eno Uganda bamutajegendereze kati abagezi be abasiru be bagezi abatuufu be bakyamu abakyamu be batuufu Bobi wawonye olunaku lw'eggulo naye embeera omukyalo omu yazze n'agamba nedda ffe tuli ku democracy abakungubazi we basiimye naye nninze few moments later ya family eno ejja kuba esinga eyassanya kubanga ababadde bagizanyisa firimu nabo bennyini ebyabwe tebabiggusa njozayo za Manu yatuwangudde tujje mu kakopo kefu